Ssuula egamba nti okalya dda kadda dda. Okalya dda kadda dda. Omwogezi alaba naye ekimutta kuwaayira. So abangi we basonga olunwe wekitera okwabikira. Ate omukadde wa muno taseka nga tannafuna amunyonyogera. Nga Ssuubi ebyankonge ya mukubo bimuwuguse, alowooza ku misomo gye, Katonda we na kubuulira njiri. Engambo zatandika okuyitingana mu Busuubi alinga eyasoba nti naye ani aba yamusobya nga tebalaba bw'ali mutambuze. Kaabandi nti ndowooza balaba bubi. Oluvannyuma abantu bakikakasa nti ddala Ssuubi mulokole yasoba. Wamma bazikubamu ne zaaka nga nti buli omu yeebuuza nti musajja Nnabakyobyo eyasobola okumusoberera n'amusobyako. Abandi bakinagguka ngambu ndowooza yalunywera mu mazzi nga caayi. Kaabandi nti olwo lwa Yesu Kristo yennyini lubuto olwo Yesu Kristo. Gwate maama mumulaba naani? Era munnaye bamulaba na Yesu. Munnange nkugambye buli omu ne yeeterawo kyayagala ebyembi nga mukazi wattu tamanyi nako wadde okubirowoozaako. Ssuubi yali tabirowoozaako ebbanga eryo lyonna. Mukazi asobola okuba n'olubuto n'atalumanya. Mukazi wattu bwe yagendanga okubuulira enjiri ng'abamu naddala abataali nga balokole bo baddanga mu kutunuulira Ssuubi bakakasa oba ddala ali lubuto basobole okufuna bye banaamunyumyako wamu n'okuseka n'abandi okusaasira. Ng'ekkumi bwe litakyawa omu olwali olwo mukyala Musumba mulirwana wa Lukambagga enkoko yagikwata mumwa n'ayita kuwangaala n'amuzza ku bbali era byonna n'abimwokya nga bwe bagamba mbu Ssuubi yandiba nettu nti naye yali takakasa wazira ekisinga kuyita mwana muwala bamubuuze oba yeenyigira mu mize egy'obwenzi. Mize gya bukaba si gya bwenzi bannange. Kuwangaala olwabiwulira n'atandika okuwulira ebintu ebimutambula mu mutwe. Yalowooza mukyala Musumba kyakedde okumugamba wamma n'alyoka atema omulanga gumu ogwakuŋŋaanya abaawaka bonna kuba yamanya nti Kajjampuni abalagadde mu bbwa. Mu bangi abaakuŋŋaana ne Ssuubi yalimu. Nnyina olwamukubako eriiso ddala n'alyoka amulaba nti omwana yasoba dda. Olwo lwalulaba nti n'olubuto lukulu nnyo. Kuwangaala nga yenna awunze yayimuka n'agwira Ssuubi omulundi gumu okukakkana nga bombi bali ku ttaka bagudde ennume y'ekigo. Eri gye bayita sadida oba giyite vva omwange tonziriranga. Ssuubi yafukamira wansi mu ggonjebwa epitirivu n'abuuza nnyina kiki kye yali abadde. Kyokka nnyina teyasobola kwasamya kamwa ke kumwanukula wabula okukaaba. Ssuubi yagamba batoobe abaali bakuŋŋaanye awo nti bannange tufukamire tusabire maama kuba alabika waliwo ndowooza sitaani amukyalidde. Sibalimba. Munnange Kuwangaala yamuddamu mukaaze nti Ssuubi tosabira nze naye weesabire wekka. Ssuubi yamuddamu mu ddoboozi erijjudde okutya okwewuunya nti maama ate nze bansabirako ki? Mbadde ki? Bonna baakyuka ne batunuulira Ssuubi na tebamulabako kamogo. Era bonna omulundi gumu baabuuza nnyabwe nti maama Ssuubi abadde ki? Abatannamwanukula Lukambagga n'atuuka. Yewuunya nnyo ekigudde mu maka ge ku makya kutyo. Yabuuza mukyala Musumba nti owooluganda bano bagambye biki ebibatabangudde ku makya kuti? Abaana bonna baddamu omulundi gumu nti ffe talina kyatugambye naye tusanze maama akaaba ate nga bali bombi oba mukoze eki? Ono Kuwangaala kwe kugamba bba nti munnange omwana yasoba ali lubuto. Lukambagga yagamba mukazi we olubuto lutya? Mugamba olw'omwana? Nze nga sirulaba. Olubuto? Ng'alujja wa mukazi wattu. Ko Kuwangaala nti gwe tomulaba bw'atuutidde towakana kugambye nti twaswadde dda tunaddawa nnyabo okuswala tugenda kuddawa. Lwaki wano bulijjo weefuula omulokole so ng'oli sitaani? Tunaddawa nnyabo okuswala ku kyalo kino bukwiri ne mu booluganda mu Yesu.
otusse kyana ggwe tewali badde ggwe n'otuswaza bw'otyo gwe omwana omukulu mu luggya gwe wandibadde ekyokulabirako mu maka muno ne ku mutala guno gwonna kati ogenda kubeerawa n'olubuto olwo olw'obwenzi. Lukambagga gw'omanyi wuyo omwana wo omwenzi omunnanfuusi omutoletoole atuswazizza kati gw'omanyi iye mwanyi gye weesiga kazi yeetebaamu mulamwa. Lukambagga bukyokambagga kale nakati leka tukulabe bw'onookambagga nze takyali mwana wange wazira kati wuuyo. Lukambagga yafukamira wansi n'atandika okukaaba n'ebyayogera ne bigaana. Musajja watusi eyali omuwanvu eyali ayimiridde yeesanga bwesanze ng'ali ku ttaka asitamye entuuyo zimuyitamu yassa ebikkowe eby'okumukumu olwo n'alyoka adda engulu n'abuuza mukazi we nti mukyala by'oyogera bituufu oba bya lugambo? Lwaki oyogera ebyaswakaba ku mwana wange? Lwaki onzanyisa bw'otyo? Lwaki onfumita empiima mu mutima gwange? Mbuuza by'oyogera obikakasa oba owulidde eŋŋambo za kuno? Ky'ogamba nti ssuubi lyange kati yasoba? Musajja ki era mu ngeri ki? Ye obanga lwaki wamanya n'onkisa ekitegeeza gwe wennyini gw'ovunaanyizibwa. Lukambagga yasituka wansi omulundi gumu n'alyoka apakya omuwala w'empya ez'okumukumu nga bw'amubuuza nti mwana ggwe wafuukadde omusege wano, wafuukadde omusege. Yajjayo embuukuuli ekirako ekuba omusota n'alyoka amutimpula mazima ng'akirako akuba eky'omu nsiko. Yali ajjayo ejjambiya ssebo mbuwaakiri amutemeeteme mbu olwo nalwo luggwe, naye mukazi we n'amukwata mbu kuba baali bajja kumutta. Nga wayise akabanga Lukambagga yakkakkana bw'atyo ng'omukyala amaze okumunnyonnyola yategeera era n'amwenenyeza amusonyiwe olw'obusungu obungi bwe yali afunye obwali tebwebeereka, era n'amubuuza nti kati maama tukole tutya? Ekyennaku nga buli omu atunula mpwangali ng'embwa esudde ekyuma. Ensonga ezasinga okubatiisa ennyo zo zaali nnyingi, gamba ng'obulwadde bwa siriimu nti ekitegeeza omwana yali mwenzi nnyo. Banange taba mwenzi, buba bukaba. Mbuggwe ssebo woofunira olubuto. Maama okufuna olubuto kumala kwenda kumalayo nsi yonna n'olyoka olufuna. Mbadde nti kabaka tikitiki bwekati bwekati bwekati. Mbonga batya mbw'ayinza okwonoona batoobe. Kale bw'aba teyafuna siriimu naye agenda kubeera wano olwo olubuto lw'obwenzi. Yaani anaabeera n'omwana w'obwenzi era mu maka gaani mwana amuyonseza nti kale ffe twandibigumidde ne tuba n'omwana waffe n'omuzzukulu, naye ate abooluganda mu Yesu tugenda kubagamba tutya? Era banaalaba batya nga tulina omwana alina olubuto olw'obwenzi nga ffe tubadde ekyokulabirako ku kyalo ne ku mutala guno gwonna bukwiri? Kati ab'ekyalo kino kyonna banaawulira batya nti Ssuubi mulokole ate ali lubuto ate olw'obwenzi? Mukama Katonda, kino nga kitalo. Mange yateranga ogamba nti kyoti ebweru nga kikuyingirira mu nju. Abasumba babadde akolagana nabo mu mulimu gw'okulya ow'emyoyo gy'abantu banaalaba batya? Ye babadde abuulira enjiri tugenda kubaddawa? Wamma ddala byasobera ddala omuddo ogusobera alima. Beekakaba ne bayita Ssuubi naye nga bambi bonna banyiibanyiiba bunyiibinyiibi. Omuwala yafukamira wansi mu bukkakkamu era mu bwetoowaze. Bambi naye yatandika okunyiibanyiibwa ng'obudde. Yabega emimwa ng'embuzi ekaabira amalagala. Emimwa gyatoobera era ne gyefundikira ng'ekkova eriri akatiko. Yatunula ebiriroliro okumala akaseera era n'awunga okumala esikonda nga ziizo. Yalowooza bw'agenda okutunula ku baabadde abuulira enjiri ey'obulokozi ng'akubiriza abawala babeerenga embeerera nga Maaliyamu. Wamma n'asoberwa. Yalowooza ku bulamu bwe obw'omu maaso mu bulokole, wamma nga takyabulaba. Yadda engulu n'agamba bakadde be nti nze ndi muzaana wa Mukama. Katonda wange kyanjagalizza nkikkiriza mu linnya lye. Naye omusango nange tegwali gwange kuba ddala owooluganda nkonge ya mu kkubo yansinza amagezi. Kati ndina lubuto simanyi kyakukola. Yagenda mu maaso nti
bwe gubanga gwansinga Katonda wange ansonyiwe. Abakyagenda mu maaso n'okulomanga bwe gwali bakadde be ne bamugaana okuddayo okwogera. Bw'atyo naye n'abimma amazzi ne bisiriira. Omuwala yatandika okukaaba mu kasirise nga bw'afeesa. Yatandika okujjukira olunaku luli obulumi bwe yalimu. Binsobedde omukazi ow'enkwe omutemu bwe yamulyamu olukwe. Yali omukazi omukulu naye gwe yali awa ekitiibwa. Yejjusa nti oba singa yayogererawo ku olwo oba ekiwundu tekyali sambye eddagala kiti, kale ng'ebirowoozo byalina essaawa eyo bikirako omusenyu mu ntobo y'ennyanja, naye nga byonna bisiransano ku mazzi. Baba bakyali bonsatule mu maziga, abasumba basatu ne bajja. Baali bakimye Lukambagga kuba baalina olukuŋŋaana lw'enjiri eri ekyabangi nga Lukambagga ye mubuulizi w'olunaku. Abasumba olwatuuka waka abaana ne babaaniriza naye nga si basanyufu nga bulijjo, beewuunya. Olwabuuza nti abakulu baliwa, baba bagenda okubakima, bano babajjira ku mugongo nga nswa. Olwali okuggulawo bati ekisenge nga n'abasumba bano. Omusumba Tamuzadde si yamutikka ejjinja. Omusumba Tamuzadde ye yasooka okubuuza bwe gubadde ng'alaba bonna bali mu kufeesa. Lukambagga yatunula ku mukazi we Kuwangaala. Kuwangaala naye n'atunula ku Ssuubi, so Ssuubi n'atunula ku bagenyi. Yasangulwa obuzigaziga era n'akakaatika obusekoseko ku matama ge, n'oluvannyuma n'ayaniriza abagenyi. Omusumba Ngoma Mpunde yabuuza ogubadde oba kisoboka babayambe ntya nti omwana wa Yesu tanyiiga. Abasumba baakandanga kweyogeza nga bano kyekyererekye. Abasumba balaba bano bakonye, kye baava batandika okugenda nga babasoyaasoya obugambo-gambo nga buno. Mbu mulwanye oba mulwanye kati nno leka tubatawulule. Bano nga banyeenya mitwe kobo nti bababbye, ko bano nti nedda. Kaabasumba nti mufiiriddwa, ko bano nti nedda. Nga olwo n'obuuza ki bannange? Amateeka g'obuntu bulamu gatugamba omuntu bw'omubuuzanga ng'olaba oli asikattira takweyabiza, muleke. Ogenda mu ddwaliro? Ngenda mu ddwaliro. Walwadde ki? Ngenda kulaba wano omusawo. Ogenda kumugamba ki? Omuntu akukugidde tomubuuza. Naye wulira bano abasumba nti mufiiriddwa, ko bano nti nedda. Kabasumba nti olwo mubadde ki abatatubuulira? Temumanyi nti bwe munaatubuulira Mukama ajja kubawa omukisa tubagonjolera ekizibu kyammwe? Ko Tamuzadde nti nkugambye nange bwe ntyo bwe nnali nga sinnalokoka. Ng'ebizibu binzijudde, nga nti nze omu akwata abaana b'abandi abato, nga nze omu siyita ku muka musajja ne simuganzika mu bisikosiko, mukubba ng'awo neekansa. Bannange, sitaani nga yali ansibyeko akanyaaga, sitaani nga yali ansibyeko enjegere, nga kati bano bannange abasibiddwa. Agamba nti naye bwe najja ewa Yesu nzenna nansumulula. Sikwe kuyimba akayimba yansumulula nze kulujegere mulabe sitaani. Ako nno akayimba we kava. Nze nga mbeera ndi mu maziga gokka ne mukazi wange n'abaana awaka nga tetulina mirembe n'akamu. Baabasabira nti Mukama akutule enjegere ezaali zibasibye emimwa okwogera, basobole okwogera n'okwenenya. Lukambagga ye yasooka okuguma n'ayimuka era n'atendereza Katonda we n'amusaba amuwa obuvumu n'okutegeera. Muko omusumba Kalunsambulira naye yali yeenyizeewo dda. Abaana bo badda mu luggi ne mu madirisa ne batandika okuwuubira n'okulumika ebyali byogerwa munda. Bagenda okuwulira ng'amaloboozi agaali amampi gatandise okuwanvuwa, kuba baawulira kitaabwe ng'ayogera mpola nnyo nti abooluganda, bino byampuna ng'akubbye wa mu nju, bino bitusobedde omuddo gusobera alima. Yagenda mu maaso n'abagamba nti abooluganda, owooluganda nkonge ya mu kkubo ye yankwata mu byenda, omusajja yansaze ebyenda, anti Bayibuli egamba nti omulabe wo anaabanga wa mu nnyumba.
Omwana Suubi yatuswaza n'akamala. Bulijjo simanyi nti ekyo ekyana kya mpisa mbi nnyo. Bw'okiraba okwefukameza ng'olowooza nti kirimu empisa. Yabuuka omulundi gumu n'alyoka amupakya oluyi mu mpulukutu. Mukazi wattu n'awoloma ng'empologoma. Yagamumiza mangu nnyo mbutaddira okubawolomera. Si ye yamugamba agende ng'ayendeguza n'okutuuka okuwakula embuto ezitaliiko mutwe n'amagulu. Ebyembi tebasobola kuwa mwana muwala Suubi mukisa kwennyonnyolako ngeri gye yafunamu olubuto. So bambi singa baamanya tebandimuyisiza bwe batyo ng'ekyonziira kuba ddala ye Suubi nga ye bambi teyalina musango. Lukambagga olwabuuza nti gwe kino olwo olubuto lwani? Suubi n'ayanukula nti lwa Waluganda Nkonge ya mu kkubo. Olwo Suubi teyaddamu kuweebwa mukisa gwa kwennyonnyolako gwonna. Suubi yalowooza engeri gy'ali abonyeebonyeemu ku ssaawa eyo, buli avaayo avumye na buli ayagala okukuba n'akuba. N'ajjukira engeri gye yabonaabonamu ng'agenda okulufuna, kyokka nga teyafuna mukisa gwa kwewozaako. Yagenda okulaba ng'atemye omulanga gwatamanya na gye gwava, era bakadde be baagamumiza mbu agamire mangu mbu kuba yali ayagala kuba kungula. Era mukazi wattu n'asirika teyaddayo okunyega kigambo wadde. Olwo Lukambagga kwe kugamba nti mbasaba mumpe ku magezi nkolere ki ekyana kino. Bonna bennyamira omulundi gumu. Amangu ago bonna ne babuuza Suubi nti Suubi gwe tubadde twenyumirizaamu. Omusumba Tamuzadde ye yasooka n'agamba banne nti abooluganda wamma kino kitalo, naye ono si yasoose ate si yasembye. Leka omwana tumusonyiwe, yaani atakikolangako asooke okumukuba ejjinja. Tamuzadde eyayogeranga asabuliza ate waggulu ennyo so nga alinamu n'ekirimi yagenda maaso nti oba lwaki abazaana ba Mukama sitaani abaagala nnyo? Nze bannanga abaana bange bonna kumpi abawala bonna baweddewo nga bafuna embuto awaka. Bannanga abaana baswaza. Naye nange obutakkiriza kuswala kye nakola, buli omu omusajja we nga mumusibako ng'amutwalira ddala, oba baagalana oba nedda nze tebinkwatako. Kyenfa omwana nviire era babeere bombi, bw'ate abeera wa n'olwo olubuto olw'obwenzi, oba ayonsezaawa omwana oyo mu nnyumba yaani. Leka sikkiriza kuswala ntyo. N'olwekyo nze ndaba ono omwana Suubi agenda anoonya omusajja we. Gw'ate wali e Tanzania walaawa ye Tamuzadde. Jjukira Tamuzadde, olugero luga nti Tamuzadde amutikka jjinja. Abooluganda muleke tusonde ensimbi omwana ono agende. Yaligenze n'obutasukka nkya ng'abantu tebannamanya kuswala. Tamuzadde yatandika okwesala akajegere nti Lukambagga leka omwana ava waka. Ono ddawo obuswavu. Ye mbuuza babadde abuulira nab'enjiri banaamulaba batya? Suubi genda mangu wamme ewaabalo, bw'olimala okuzaala olidda waakiri. Kyekyo abooluganda, kyekyo ng'omusajja bw'ayogera tayagala balala boogere, wazira okulaba nga byayogedde biteekebwa mu nkola. Kuwangala kyeyava abambaggiriza mbu mwana wange onzise, kale nswadde, ompe mudde, nze nkuyambye ekitawo obutakutemamu. Mazima kati singa oli mufu, wulira nno omukazi, mazima kati singa oli mufu, ye singa nkulese gwe omwana omukulu mu lujja kati lwonna olusse, saamanya kukuzaala n'osooka banno kuba kati bonna obasse. Omuwala baamugobawo basobole okumuteesaako nga taliiwo okutuusa lwe baasalawo agende anoonye nannyini lubuto yonna gye yali, nti kasita wala abeereeyo n'omusajja we kibi kigwana wala be balimanya. Omuzadde taata Lukambagga ne mukazi we n'abasumba babiri be baasalawo engeri eyo. Oluvannyuma baayita Suubi ne bamulagira agende ewabba. Abakulu baamubuuza oba yali amanyi omusajja gye yali. Yabagamba nti luli ng'akyamuwandiikira yali amulagiridde gy'abeera, nti ng'amugambye nti ye yali maneja w'ekyuma kya ppamba ekyebulyanswa, nti era ali bulungi nnyo, nti kale yali amulindiridde obudde bwonna waligendera. Baamubuuza oba asobola okutuukayo. Yabaddamu nti yaŋŋamba nti okuva wano ninnya emmotoka
bwe ntuuka e Kampala nga nninnya eza Port Bell e Luzira, bwe ntuukayo nga ngenda nninnya emmeeri egenda e Tanzania Mwanza, bwe ntuuka e Mwanza nga nninnya bbaasi ez'e Bulyanswa nga zintuusiza ddala mu kibuga Bulyanswa wakati, nti okuva awo Kinnyana Mpindi, nti oba si ekyo bwe ndituuka awo nga mpangisa akamotoka konna ne kantwala ku kyuma kya Pamba, nti kiri kimu kyokka ekyo. Bamubuuza nti kyali kyetaagisa ssente nga mmeka okutuukayo. Yabannyonnyola nti engeri gye yali tamuddamu ate nga teyalina ssuubi lya kugendayo, kale teyamubuuza nsimbi zeetaagisa. Yagenda mu maaso nti yali aludde nnyo okumuwuliza n'okumanya ebimufaako, nti era yali alowooza nti gyali bulungi. Baamufunira ensimbi z'olugendo, enkeera agenda anoonya ebbe Tanzania, nti oba oli awo oyo nga Katonda gwe yamutegekera. Kale nzikiriza leka ngende munoonye, ate naakola ki? Anti guluma yaguza.